Busiro East. Segona ali confirmed bajimuwadde. Bajimuwadde. Soko kadde mumpere kuloza hapo. Segona ali confirmed bajimuwadde. Tiketi bajimuwadde. Ekiweseza Segona tiketi. Bano nga balaba obwakabaka bwa Buganda babadde babulumba entakera. Kati bwe bafulumyamu abantu ababiri ab'amaanyi ate nga baliko ba minisita Mengo. Buganda egenda kwongera okubakyawa. Zahara yali confirmed. Kadi agirina. Shamimu okusinziira ku bino ku lupapula luno lwe nafunye mu Serena Hotel. Kubanga abakulu badde bagenze picking amatofaali. Badde bagenze kutikula. Kana kasera ketulimu kakutegula. Kakati tugenze Machinde West. Machinde West eri confirmed. Musayi muto David Musiri. Dekana wate. David Musiri owe Machinde bana Machinde West. Muntu nulire bulungi. Kano mujja kasara. Tereza kamera. Kano mujja kasara ya bana Machinde. Musiri David Boji yagirina. Musiri David ajija ku Alan Sewanyana. Ajije ku Alan Sewanyana ne mulya nyama. Bana. Kiri confirmed yagirina. Ekitagade kiri ki? Confirmed. Kiri confirmed yagikola ki? Agirina. Kakati gwe bagijjeko mulya nyama. Bamugambye addeyo ku bwa meeya bwe Gombolola. Addeyo nange kiwagira. Bamugambye addeyo ku bwa meeya. Ku bwa meeya bwe Gombolola. Ate bani ade basayo. Era mulya nyama nga tebannazirangirira. Kino njagala mukijje kunze. Mulya nyama nga tannalangirira bwa gundi. Kuddayo. Bwa division meeya. Omanya list eno nfu. List eriwa? Nfu. Omanya list ki? Nfu. List nfu. Awo tuvuddewo. Alan Sewanyana. Bamukoze batya? Awo nyini. Municipality? Nansana municipality. Zambali. Bubatamuwa kadi ya NUP. Sidda wano kwe mwezi. Yeye ajifunye dda. Kati Kawesa bamulese batya? Oshagede. Zambali oba mu byogera sima Zambali. Kakati tudde Rubaga South. Ujini Anasolo Alozi ya Simakasa. Otajirina. Walu mulaba muyita Dr. Muga Shifty. Abo bonna byabwe. Ono omukoya agirina. Aliwa. Alozi ya Simukasa. Nakawa ki? Kubwa meya. Kubwa meya. Ekyo kiri confirmed Nubia niri. Ate Mugamba agenda kola atya? Mugamba ayolekera PFF. Mugambe kyogamba so kugenda mu PFF. Mugambe bw'atajjira mu PFF sidda ku mukutu guno. Mugambe kubanga yeta ndaba kugamba nti avudde mulaba luyombya yekka. Mugambe bw'atajjira ku PFF. Nkuvudde mu kubanga Mugambe abantu b'Ennakawa bamulimu nga Nvunza. Salamu alaykum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kale onawo osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya oli otya wasuze otya mu kitundu mwotulabira essaawa mwolabira ne mu ggwanga mwoli. Tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako tuzze nate twongere okwogera ebigambo olwaleero nyina Luswa Luwemba Muhammadi President wa Independence mu Uganda ate era nga ye mubaka addako owa Kawempe y'Omambuka agenda kugira ku Independent anyumye olunaku olwaleero olwa Monday era agenda kubuuza tugenda tutandika okwogera ebigambo. Luswa abuuza abantu abalabi baffe abalungi abali ku MS Media tubalamusaako nnyo ak'ensuso abaliko nga Basiramu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyini na mukwano gwange bamuyita Khalid Kintu
Sajja musiramu wa digital media Uganda. Yanumiza obwavu era se buno okutuuka leeti wano. Khalid. Waliwo akalanga akaze decision n'atagikola mu bulambulukufu. Abakadde tekavivalinga ddiini. Naidda yabadde asazeewo akakoli naye nga oli akamuwa kayibanda ayagala akavoisinge. Anti Khalid olina eddoboozi eddungi livoisinge. Naye ne guno gwaka Khalid akyekwese naye bonna abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe abafunye ebizibu ate tuyimirira wamu nammwe ne twongera okusaba omutonzi nannyini eggulu n'ensi okulaba nti abakwasizaako ate nammwe mufune ebirungi ng'abalala abafiiriddwa kitalo nnyo ate nammwe abajaguza amazaalibwa ag'enjawulo nammwe tubajagulizaako nnyo nyini ddala. Nze Luwemba Luswa Muhammad, President wa Independent Minds Association. Association ye egenda okugatta ababaka ab'enjawulo abajja independent. Egenda okugatta abakansala ab'enjawulo abajja independent nga mwe muli ne mwana muwala Musaayi muto Pacho. Naye Pacho naye Pacho naye ayinza okugiraawo independent kuba talina ssente. Ate bali abasajja ssente kati bazipimira kati ku minzaani. Sibya kubala. Muteka oli ku minzaani bwetaaneta. Nze sirabanga mukisa wakitiibwa Kyagulanyi gwayina. Owekitiibwa Kyagulanyi alina omukisa mu bannayuganda emiliyoni ne miliyoni. Ndowooza yasinga okuba n'emikisa. Kubanga kati lulinga akyayimba ssente yali akwata mu mpeke bw'ati. N'abalaati. Naye kati ssente azibalira mu kiro. Era y'omu ku bannayuganda abatono ababale. Bank of Uganda be yawa olukusa okutwala minzaani ewaka ezipima ssente. Neduswa sagala atolimbe. Ate nze nkubuulira. Omusajja gwe bajja ku mulimu gwe ogw'okuyimba emyaka kumpi kati etaano. Ssente luli yali tazipimira mu kiro. Yes yali alina ssente ze naye nga tazipimira mu kiro. Gwomanyi omugagga okutuuka nga ssente tokyalina budde bubala. Mashini ze zibala mashini bwe ziba nga zikutuse otuuza butuuza ku gundi ku minzaani. Nobalandika kati ono bw'aba aleese bw'etaano bwe ziba kiro 2 eziba miliyoni 2. Ekitegeddde kati awo bwe bapimira ssente. Neruswa. Ssente awo bazipimira sekanjako. Era abagagga mu Uganda wano tulina babale abalina obuuma obwo. Kyagulanyi ali amanga mu abo abagagga abalina obuuma. Bank of Uganda bwe yabakwasa. Wano tulina Amis Kigundu, tulina Sudiru Lupaleria, tulina Wava Munno, tulina Nanyini Simba Radio yani. Tiye Wava Munno. Agasekalala. Eyo Sekalala family. Tulina Gordon Gundi yani Kirumira, Jofre Kirumira. N'abalala liigi eyo. Bagasta Lulentake. Tebakyalina budde. Bapima mpime bapimira mu kiro. Gwe towulirangako muntu agamba nti navudde mu State House naye ssente ze bampadde saazitegedde. Bampadde kisawo. Naye ababa bazimwadde bo baba babadde bategedde. Tikatu yali mu biliyoni. Tutupimye kiro 2. Ozobwetaano. Kyekiringa ono yebyanda Pius Bigirimana ndowooza yali Bigirimana. Waliwo ebyatuuka wa byenguudo. Pius Bigirimana ye PS wa ministry ya PS waje. Ne kakati akyali. Judicial akyaliko. Akyaliko. Emyaka emikiju. Akyuka. Luli yali mu ministry yali mu genda kituufu. N'abeerako ne prime minister n'avaayo kati ali eyo. Waliyo sagaze balimu agaga nti batuuka nga asobola ofumbisa obwetaano ebijanjaalo. Kigambo ssente kati ffe baluusi ffe tukyabala. Ne tubala n'obwolukumi obukadde. Oli nakuddiza 2. Mugagga tayitaba na budde obwo. Batuuza ku minzaani. Namanya nti minzaani epimye kiro mmeka yaba akimanyi mu bibala ebyangu. Tebalina budde obwo. Kati Luswa bitambula bitya? Alhamdulillah. Bye tusobodde okwasaako tubikwasizzaako.
n'ebisobodde okugaana nabyo tulwana nabyo okulaba nti tubiggusa. Then wali mugundi mu kisawo kya manye ebina by'obufuzi buli kimu kyetegekera kugenda mu kalulu. Mu kisawo ky'ebyobufuzi kitambula kitya? Ekisawo ky'ebyobufuzi kitambula. Ng'era bwe nakeera enkya ku makya ne nkugamba ndi nze nsinga consuming intelligence ng'oggyeko mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ate bate weewanise nnyo. Ndi second in command sebo. Ofunira ddala eggulire. Nfunira ddala eggulire. Ettuufu. Gwe tewalabye mwami Museveni generali commander in chief nga speech gye yawadde nga munakuwavu nnyo ng'agamba nti babbulooka basusse ku State House awo. Oli agamba okulaba Museveni okutuusizaawo ebbaluwa miliyoni 3.45. Kituufu. Naye mwami Museveni gyalo kimugamba bw'otokkirize kulyako gamba gavumenti yo tegudde. Naye ndowooza kati waliwo ababimuteekamu. Waliwo abamuteekamu ebigambo. Awantu wonna buli muntu waaba buli muntu alina amulyako. Bwe kiri. Ekigedde? Yeah. Olwaleero tusobola okuvayo ne tugamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi agenda eyamutute e South Africa yagendedde ku agenda kine ba delegates be yagenze nabo. South Africa kana? Gundi mu America. Mpozi olwavudde Canada n'agenda mu America. Ali mu America. Agenda ki yamutute. Tambuza njiri y'opposition ndowooza. Njiri y'opposition. Naye kyobudde bannabagamba nti ffe bwe tuvayo ne twogera olwaleero bagamba nti baluswa tulina ekikyamu ku mutwe. Naye njala nkigambe kino nti teri muntu mulogo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yaloga bannayuganda. Tebalina na kimu kye balaba. Kati ye Bugundi bwagenda mu America n'abagamba nti Museveni mutuwe ssente. Museveni tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti tukole bwe tuti. Naye nga ddala bw'olaba agenda yegguka. Tegguka. Ngeggukirawa. Nena mutemwebuuza nti omuntu agenze ku fundraising mu mawanga g'ebweru nga wano twagala okulwanyisa dictator ffe Baluwemba tuli wano. Sente n'akuwa olukusa sente n'oziyisaawo. Ojja omuggyeko. Kiba tekisoboka. Kiba tekisoboka. Ne kati Luwemba mukundagako olaga nti ono byaliko si byakujjako omusajja. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu sirabawo mu Kamweru ku kifo ky'obwa president. In fact nze ntunula nnyo n'endaba ne ŋŋamba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu this time round era nga bwe yakola mu 2021 ne wano bwe kigenda okuba kuyingiza babaka. Kuyingiza babaka kubeera leader of opposition. Asigale ng'azannyira awo passport zikutuke. Afune endala. Naye nga ekigendererwa tekigguse. Eno gavumenti waliwo abaagireeta. Ate abaagireeta tukkiriza nti yes mulimu abeekyaye naye ate era mulimu abatanneekyawa. Nga mwebali bo baagala kubanga babalaabala mu ddala bwetabanguka ebyobugagga bye balina biddewa. Kati nze gavumenti ne bwetabanguka kati nina kyabugagga ki ekinteeka ku bunkenke. Luswa toyina kyabugagga. Kati twogere ku ndinda ekiyumba ky'enkoko bwe bakikuba. Tukeere enkya ku makya twogere ku nkoko. Enkoko 10 nnyo manyi kyekitegeeza. Tukeere enkya ku makya twogere ku nkoko. Enkoko zidizibwawo. Ne kakati abasajja balina amayumba gamerwa engudde gati gatunula ng'omuntu. Yonna bw'ogituukako ku kisenge giraasi eti n'ogamba nti ye baasigisa langi kyono. Kati abo gobadde kimanyi nti omusajja azimba apartment nga material tamujja wano. Kituufu. Nga material tamujja wano. Kituufu. Amujja China. Naye ng'ate wano tulina amakolero agakola goodwill. Agenda mu nkekeera. Tulina amakolero agakola ebintu ebyenjawulo. Bino ebyatikira nalaba bakola ku restriction yawo obutayingiza byatika amasuwaani bikopo tulina abaana abasobola okukusiigira bino ebigundi bino mu gundi n'akola moldings ennungi ennyo neera n'ofundikira ng'ogenze China otaddeko ofunye ne expert okuva ebuyindi omanyi abayindi abo basinga okuba n'ebibumbe nga bazze wa specifically kukolera mulimu ogwo.
Ekitegeedde naye kaakati mmwe omwana olwaleero ali ku stage ya booda Luwemba gye yava okutuuka wano omanyi navugako ku booda sure mwaka ki navugako ku booda mwaka ki 2016 wemukwataganya ne Segirinnya nagikalakatako nga yo ya mugagga booda yali yange nagikalakatako so kati ebibozibozi bya booda mba mbimanyi kitegeera obudde omwali temunakwatagana na mugenzi atwali tuli naye mwali muli naye nga naye weeyi yenga kansala naye nga leeta neetereza nga naye ali mu kubala kwetereza bifo kati njagala nkubalire teri bifo bisinga kusasula nga mubaka wa paalamenti kituufu bino ebisigadde lugendo bino kansala kuwerekera navaayo ne mbaga nti kyovula abasajja beerwanako wamma gwe kulwana nalabye mukwano gwo ng'ali mu butale Shamimu ava ne kwekya Shamimu nalabye interview emu nga ng'ogira ojjako owenansana kaweesa nga musajja azze wiiki buwiiki tumazeemu bbanga tukoze tutya namuaba n'abasajja boba bajega bujega tebategeera nga nkola y'abasajja bano ne kati Kaweesa nze eyanzibako kaadi kuba saalina ssente kituufu nze ngenda okutegeera nti sigirina nga omusajja akutte ebisawo bya ssente abitwalidde omukulu wootegerera nti tugina bakigatu bange ne babiŋŋamba nti awo omusajja okusinziira ssente z'atadde ku minzaani wano tolina kaadi ziri mu 4 mu 3 4 si togirina ne kati Kaweesa ye akulaga nti n'essawa tijjali abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo nga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Atutawaana luli waŋŋamba akatabo kano nkalaba ogamba mulimu ki tokabikula mbadde sitera kujja nako naye oli wa mukisa muganda wange Bannayuganda kambasiigire ku kifaananyi wano kalimu ki omanyi ennaku ziri eziyise nga tetunnagenda mu weekend naliko ku woteeri emu ey'amaanyi naliko ku Serena ng'ogenze kolayo ki Luwemba kyogamba sifunayo kyamisana ekyemisana kya Serena okisobola enkoko baazirya ne bazimalawo ssente abalonzi ne bazirya ogende ku Serena olyeyo ekyemisana kati gwe oli mu bibozi bya Khalidi olwokuba Khalidi agaye nti sisobola kuleeta mmotoka yange wano nga tewali makanika waayo onotambula ne makanika so nange ebifo ebyo mbibeeramu naye ekyenjawulo bwe kibaawo nze bwe ngenda mu bifo ng'ebyo situula wano bwe mulaba omuntu watuukira ntuulanga mu nsonde wali ogenze kulya ku kyamisana nali ngenze kunywa kacaayi bwe nkamala nge ne kamere mba ndi awo anti kati tuli mu season ya kutegula mba ndi awo ng'omukulu abakulu baali 3 mu kibiina ki nga bagenda ku meeze kwali kutudde dda abakandidate bo tebandaba ando manyi mawoteeri agageddeyo olaba Serena eyo giraba omuntu asobola okutuulamu nga tolaba nti bwali kituufu onfuna ngenda okugira batudde balina empapula ez'enjawulo nga bazijja mu bbaaga badiscussing meeting yatwala essaawa egi ne ŋŋamba wano sivaawo laba ekyomukisa omulungi olupapula olumu ne babewerabira nga luliko ki olupapula balwerabira olupapula kwaliko ekyali kisoma nti EMC tentative Nup Flaga Bearers Ruswa akagambo tentative okategedde olupapula nga toluleeseddwa ninda olupapula sobola duleeta olw'ensonga nti bwe nnaalukulaga eri binding document kubanga kuliko stamp y'ekibiina n'omukono gw'ekitiibwa Kyagulanyi naye nga kakagambo kano kategedde tentative
kati tukatwale as we speak today abazirina mpozi nga waliwo ekikyuse okitegedde mpozi nga waliwo ekikyuse polida waliwo mukwano gwange Pacho buli wenzijja wanangulira kamere naye naye ayagala ofuna result mpozi nga waliwo ekikyuse muganda wange naye njagala okukutandikiza nti Kampala Woman MP Zahara Luyulika ekyo kyo kiri confirmed. Zahara Luyulika bwatafuna kadi ya NUP okusinzira ku kigatto wange ne bino bye nnina wano sidda ku mukutu gwo wanji mwe close up MS Zahara Luyulika bwatafuna kadi ya Kampala pozi nga bakigatto bange ne luno olupapula lwe nasanze ku mmeeza nga nasanzeeko biki bichupuli kubanga mbadde nebuuza Zahara Luyulika amaanyi gayogeza bwe mutunuzaamu kamera ng'agamba nze bwe sifuna kadi ya NUP sijja independent ngenda na kibiina kyange kikuraki kiba kisazeewo kyekisalawo gwe Yugundi wali ogirabyeko mu Shamimu Malende Shamimu Malende badde sinamuwulira mu statement bwetyo kaakati omuntu ayogeza obuvumu bwatyo n'agamba sikomawo obuvumu Zahara Luyulika mahala bwayogeza bunzijukiza emabega muganda ngeyanzibako kadi nalukola ono muganda wange Jaden gwe bagamba atanayiga kwogera gwe bayigiriza okwogera nalukola ye nalukola mwamutuma Jaden mwamutuma Jaden ye Jaden kaakati buli mwamutunuzanga mu kamera ng'agamba bwe sijifuna nze ekibiina ky'amaanyi nnyo kaakati oyo aba confirmed yali yakava mu DP nasala nga wa wiiki emu nafuka imamu nasaaza kakati gwe owenansana yani ono Kaweesa tukukabirira okaba ki yankubiddeko neggulu nangamba ebintu tebinaba kutambula kakati luwemba okujja nga independent yeyandibadde nga case study oli mukukaaba ozunga kugwemu media okaaba tokaaba towolomera bantu luwemba nabawa amagezi ge muyina okukozesa wano okuwangula teweetaba mu kamyufu komanyi toyinaamu mu kamweru ekitegedde mwanyinaze Pacho yakola ensobi okwetaba mu kamyufu ng'amanyi tagenda gikola ki ajja gifuna Pacho atajja gifuna Pacho tagirina polisi yo ina Pacho taliiko Pacho alina sente Pacho talina sente Pacho ezandibadde nga sente azijja mu YouTube ku buli mwezi afuna emitwalo 2 kati abasobozi obawa kati abasobola ozikuwa kati kesi ya Zahara Mahala Luyulika oyo yali confirmed kadi agina Kampala MP era bw'atagifuna sidda wano kwemwezi etegedde ozinga bano abasajja bagadde kumenyawo bino byenjogedde basobola okwagala omenyawo byenjogedde basobola okugamba nti Luwemba takola ki tetujja mukiriza kusikowalinga naye nga ye Zahara bw'otunuulira facial expression ye n'engeri gyaddamu kiri nti bwe sigifuna nja kugondera ki nzire ebbali kati Zahara nga munnabyabufuzi tobalaabalamu nti akole mulimu ki gwe tobalaabalamu lisiti yaffe ekyagenda mu maaso tobalaabalamu nti Zahara akole mulimu ki kubanga politics is one of the highly paid jobs we have in Uganda. Kituufu politics kituufu era Mwami Museveni njagala okumwebaza nti weebale kukola ki kulinnyisa value ya politics mu ggwanga Uganda obawa sente ezikola ki ezimala oyo Zahara Luyulika lye tuvuddewo bano babiri baba basigadde awo Winifred Nakandi ne Shamimu Malende baba basigadde Zahara agifunye Zahara yali confirmed kadi agirina Shamimu okusinziira ku bino ku lupapula luno lwe nafunye mu Serena Hotel kubanga abakulu badde bagenze picking amatofaali badde bagenze kutikula kana kaseera ketulimu kakutegula kakati tugenze Machinde West eri confirmed Musayi Muto David Musiri dekanaawo ate
David Musiri owe Makindye Bannamakindye West mutunuulire bulungi kano mujja kasalayo tereza kamera kano mujja kasalayo Bannamakindye Musiri David Bwogi yagirina Musiri David ajija ku Alan Sewanyana ajije ku Alan Sewanyana ne mulya nyama banna kiri confirmed yagirina ekishagade kiri ki confirmed kiri confirmed yagikola ki agirina kakati gwe bagijjeko mulya nyama bamugambye addeyo ku bwa meeya bw'eggombolola addeyo nange nkiwagira bamugambye addeyo ku bwa meeya bw'eggombolola ate bani adde basayo era mulya nyama nga tebannazirangirira kino njagala mukijje kunze mulya nyama nga tannalangirira bwagundi kuddayo bwa division meeya omanya listi eno nfu listi eriwa nfu omanya listi ki nfu listi nfu awo tuvuddewo Alan Sewanyana bamukoze batya Alan Sewanyana alumbye mu PFF Alan Sewanyana agenze mu PFF agenda kugondeza kibiina bye menta we nga godfather we mu byobufuzi Lukwago amubudamiza yamugambye tutawaana nze nakiraba nga ekisanja kino tebasobola kikuwa tebasobola kuwa kaadi yaabwe tugende mu maaso ate ekyamusiri agenda kuvuganya ku kifo ekyo ekyamakindye West ku kaadi ya PFF bino byenjogera byonna we bitabo sidda wano wakati eno gundi olaba kamera tereza kamera wano wetutuuse MS wano wetutuuse buno obudde guno omwezi gwe tutuuseemu sigwa propaganda tuwa facts katuwa facts Musiri lwaki Musiri bagimuwadde nti endagaano ekibiina kye kyakola ne Musiri kuba Musiri yali musajja mugezi Musiri yakola endagaano n'omwekiibwa Kyagulanyi ne Secretary General empandiike sitebyali bya bigambo yakola teyali vabo yali fomo n'omukono ne bateekako era kyovola nti ebbanga lyonna Musiri abadde quiet nga naffe kitulowoozesa okugamba nti Musiri takola kiyeba mu kibalo bamugjamu kaakati bano bagenda okitunuulira nti omwana ono ayina endagaano eri binding ne Alan gy'amanyi obulungi era kyova olaba Alan Sewanyana tannawutwalayo miliyoni 10 puleegi ye yawaako 3 ekyagadde yawaako 3 n'agamba omusanvu guno at least nagutwala mu PFF yali mugezi ekyagadde bwe sigutwala mu PFF at least nkubye ebipande ebiriko akaki akabonero ka PFF ak'essimu ero Uganda ekyagadde ekyagadde kati wano David Musiri wababiddeko ki kadi wababiddeko kadi era bamugambye David Musiri tandika okutimba ebipande byongeremu era kati bw'oyita Makindye Musiri David bw'aba babadde tannabiteekamu agenda biteekamu wiiki eno bikabaage bino ebinene ebifaanana nga bibiribolo ng'ebyakaweesa bye yakuba ng'ebyakaweesa nayise nansana nga kaweesa yakubye ebipande nze namukolako interview wali ebipande okitegedde oyo yawedde leero oli wanjawulo olina empande leero ndi wagundi wawetegese njagala tutunuulire Nansana awo wennyini Nansana municipality Zambaali bwe batamuwa kaadi ya NUP sidda wano kuwe mwezi ye yagifunye dda kati Kaweesa bamulese batya okitegedde Zambaali oba mubyogera simaa Zambaali namyalo yamuteekamu ssente simanga biki ebyo bali tebaagala bimanya kubanga kye baagala ekikulu ge mataffaali otaddewo otya mbeera ozootya ekitegedde abakulembeze ab'ensa tugenda bafiirwa kati bano bonna ababaddewo bakaana kambata Serunkuuma okudda ku bwa meeya bazzeyo tebeeyagalidde wabaddewo force eyamanyi wabaddewo force eyamanyi bakola ki ebasindiikiriza kaakati ate wano Serunkuuma we yalaze
kuba meya waliwo abaddewo Hamuza Kasozi Hamuza Kasozi wakati mugundi mu kubatuuza ye yaganye okukkiriza ate nga ndabe bifaananyi nga bali bonna yaganye uvangu kuwa information gyofuna yesembayo oye yakoze eki Big Eye walabye amaziga gakaaba yagambye wowe NBS mutandise enkola zammwe ng'egundi twatesezza ddi n'egundi ne Big Eye akimanyi tagirina nayogedde ne Big Eye n'aŋŋamba ekibiina kya Nuupu nkifuluma Big Eye nze namanyi Big Eye kazanyiikiriza tayagala na kwesimbawo ngani nakale Big Eye naye yali azze nga amanya soofuna kati bannayuganda wano we tuli nakibagamba politics it's a job mulimo ogusasulwa bakusasula sente empitirivu highly paid job kakati Big Eye njagala nkugambe bannayuganda gwe mwezi Big Eye wewe bamutimba esaawa zino tewali yasaddaakayo obulamu bwo bwonna oluvannyuma lw'okugenda mwenaale ne mugamba Big Eye biki musajja wattu ne yeetonda najja era ne mumwaniriza n'akuba n'ennyimba eza revolution kati ye afunira wa bamuwe ku bwakansala wake nga bw'agenda okuyimba Big Eye bw'agenda okuyimba bannankyukakyuka era temumufuuwa temumuwa ku ssente ssente muziwa bakingisa muziwa bamukunja atasera Big Eye wali olabyeko nga bamufuuwa abaka ba parliament bamuyimbisiza bwereere kati Big Eye amabanja gaalimu ogamanyi Big Eye abadde n'emmotoka ze 3 Big Eye kati asigaze emmotoka 2 emu yagitunze lwa bbanja asooka asasule kati essubi abadde alina kuba mbaka wa parliament kubanga owekitiibwa Kyagulanyi yagamba mujje tukole ki mujje tukole ate buli muntu yeesimbewo kati beesimbyewo kati ate beesimbyewo batuuse okubeera nti wano we beesimbiddewo baagala okulaba nti nabo bakola ki ate temubawadde opportunity tewali opportunity baweereddwa pakati Zambali Nansana municipality amufunye kana gundi ono Kaweesa ne Big Eye basigadde awo Kaweesi ne Big Eye basigadde awo bonna bajja independent era ate kakati agamba nti Big Eye agamba nti oba ate naali mu kale ate mawulire Big Eye takyayingiza wano bamukubye tteke bamukubye tteke ku bwemupi addewa kati gw'osuubira Big Eye okuddamu okugira yakola ekivulu kye wano kwa Lugogo mwajja batini abajja mwajja batini nze mbabuuza mwajja naye nga musajja wattu yakiranga sente zaategeka ekivulu tezaavaayo gega amabanja gembadde njogerako ge yakola ki ge yagwamu kati olwaleero amaakinze Nansana omwana akulidde nabweru wali olwaleero tomukoze eki tomuwero kaminze okitegedde kakati Zambali mugundi ani Big Eye ne Mukaweesi mukwano gwo abo bo bajja independent ye Big Eye yagambye ati okuddayo mwenaale mu Museveni amusonyiwe kakala ate Big Eye yegomba bamayinja okimanyi nti omuntu bw'osalawo ku standing omala Big Eye yegomba ba Gravity kati Gravity omutujju has accumulated a lot of wealth agenda n'ayimba n'ayimba eno kati okimanyi nti yes yalinga omuntu omukulu yes mubayimbira NRM ng'oggyeko babebekulu be abamanyi ne bakenzo ne bali lipazo ndaba nabo bayimbira NRM okitegedde bamayinja kati beeyubula bakasali nkusasira beeyubula ono bambi abadde ateezeka bava mu bino ebyekisirusiru bino ebyokukyamuukiriza okitegedde muve mu byokukyamuukiriza tuzze wano nkugambye nti wali Mulyannyama Makimbye meeya we yagenda addayo ku bwa meeya kakati bano abaana baleseewo bano abatimbye obungi obadde okimanyi nti Mulyannyama yali yagamba bano abaana siddaawo era munkubisizeyo n'ebipande kati bano abajja ku opposition Mulyannyama yasooka n'agamba awo siddawo
munsondere sente ngenda ku bwa road mayor ne bamusondera tatu bwa road mayor buganyi engato tezintuuse kankomewo wano munsondera nenze ne bamusondera kakati atakubye enkyukira gumanye olutalo oluli awo ababanja bugundi owekitiibwa mu lyanyama owekitiibwa mu lyanyama takyatambulira mu mmotoka ye emanyiddwa yagivaamu anti mugana abana abaana bano abamuwa sente ng'avudde mu leesi kitegedde kati mpozi awo wennyini ewa Musiri weewali ne Faruku Ntege ate Faruku Ntege abalibwa mu bibalo tali mu kibalo bw'abasajja obamanyi naawe Faruku Ntege tali mu kibalo naye Faruku Ntege eyo family ogimanyi ye aba independent ajja yiwa omupiira oba ssaawa ayingirewo tosobola kumutiisatiisa ye alina ssente ze be bamu ku basajja abazze mu struggle be tulabako nga bavuga emmotoka ensajja ye musajja si mwavu basajja babadde ku land board yawe eya Kampala si mwavu ye alina ssente mpitirivu kakati wano Lubaga North Kawalya talina kubuusabuusa Kawalya talina competitor talina ate ekirala Kawalya aseerera yamanyi ekyokukola Kawalya okujjako awo miliyoni 10 zajje mu banka ng'alaba mulimu gugenda kirina tabu tugende wala we tumuveeko mangu kati wano Kawalya talina competitor yandibaddewo nga competitor mu biru James bamu obwa kansala mu biru James ye nga bw'omanya enzannya ye ali eno neeri Kawalya bw'amuwaayo 2 miliyoni nga genda kati yazze ku bwa road kansala ate nga wano yabadde gundi yabadde threat yabadde so otekawo embeera kuba abantu wano ab'omu Lubaga bagamba Kawalya talina kyakoze taliimu ekituufu Kawalya takola ki taliimu kakati tudde Lubaga South Ujini Nasolo Alozias Mukasa tajirina waliwo mulaba muyita Dr. abo bonna byabwe ono omuko yagirina aliwa Alozias Mukasa muko Alozias Mukasa muko ewani mu family mu family y'Ekitiibwa Kyagulanyi muko kyogamba Ujini yabanza obutamuwa tiketi tajirina ono Alozias Mukasa ne bw'abaayo ebyatya nga ku answered taliiko era taliiko agirina bamuwa tiketi agirina ye bamugamba oba ogwa nayo b'oyitawo mukote tukulinaako buzibu kye nasinga okwagala ku famire ya Sentamu beeyagaliza beeyagaliza kitegedde gwe ne bw'oba obadde osiimuula maka ga Wakitiibwa Kyagulanyi ng'obadde kiriina n'obaako gw'oyagala mu famire ye era meeting bagituuza naye agamba owaayi abaana abo tubakwateko beeyagaliza kitegedde kaakati wano tudde Nakawa ki ku bwa meeya ku bwa meeya ekyo kyo kiri confirmed Nubiyaniri ate mugamba agenda kola atya mugamba ayolekera PFF mugambe kyogamba so okugenda mu PFF mugambe bw'atajjira mu PFF sidda ku mukutu guno mugambe kubanga ye tannaba kugamba nti avuddemu nalaba Luyombya yekka mugambye bw'atajjira ku PFF nkuvuddemu kubanga mugambe abantu b'e Nakawa bamulimu nga nvunza bamwagala ate kirala abakoledde enkola ya mugambe yeringa enkola y'Owekitiibwa ono inginiya bali mwezo bali mwezo serve these people of Nakawa ng'akyali mu position ye ya meeya era yamututumula nnyo kati mugambe abadde agezezzaako tambulira kitegedde ate bamwagala kati teweekanga Nubiyaniri ofuna ekisiraani ekiba kisoose era kiba ng'olina kaadi ng'olina tikiti ekiba kisoose mu bulamu bwo n'asigalayo n'asigalayo kitegedde Nakawa East ate awo waliwo omulala mufumbiro mufumbiro waali nze njala tutuuke wano ewa Sseggona ndabe ekitegedde mufumbiro ye ali confirm awo wali talina kuki talina competitor naye amaloboozi genfuna bali ne Nakawa wa kyanza obutavaayo kiraga nti box yandibange eya Luwemba Luuswa ayinza osigalayo ne kaadi ye box
yandibaamu ng'eya Luwemba Luswa obeera omusinze kuba ate kati gwe ngamba Kabubake gwe wali wa independent obululu bwe Kawempe nabakanga Bubake bwenti abula bannaye nabakanga Bubake ate saanyigira balonzi MS kyobanga okola tokolanga ekyomutawaana ennyo okunyigira omulonzi nga ono oluzzi ow'Emityana atonyiga nze Luwembe kinyambye okubeera nti wendi mbeera n'abalonzi nti leero akamere nsobola okalya wali enkya n'enkalya wali tuliwa twakola entegeeragana eyo era omuntu atampagira yangamba Luwembe saakuwagira ku nsonga naye ku mulundi guno ngenda kuwagira okitegedde kaakati West eyo nayo confirmed ate oyo avuganyizibwa nze njagala Busiro Joel Ssenyonyi tavuganyizibwa naye abamuliko bano bagenda mukuba ekigwo Ssenyonyi yasobola osigalayo Ssenyonyi ayinza obutadda bw'osoma mu byafaayo by'eggwanga Uganda ne mu byobufuzi mpozi ng'obadde togoberera teri muntu yali abadde leader of opposition mu kisanja ekyoku n'akomawo mu parliament mu kisanja ekyokubiri taamu yenga yoba leader of opposition mubeeramu ebisanja bibiri kati omuntu gwe balonda mu kisanja ekyokubiri ekyobwa leader of opposition tatera kudda mu bantu Ssenyonyi asobola oyitawo bwati so Joel Ssenyonyi don't be surprised nga takomyewo mu parliament Bulola it's either Bulola oba omwana ono waliwo omwana ono aliwo yani mu West gundi ono yani Kabaziguluka weri nani ono Lwamiti naye yesimbyewo ku tikiti eyaki mugende simanyi tikiti gyaliko naye mugende mukole due diligence mukole gundi yammwe survey mubuuze ground Joel Ssenyonyi yayawukana n'abantu okuba bamu obwa leader of opposition anti Bugombe buli ayayitanga ayimirira aliko ba bodyguard atambulanga ba minister tambulanga muzeyi kati don't be connection ye n'abantu yavaawo bali abamulondera amasimu abantu ge bamanyi abantu begundi bennakawa West gali mu Bunyonyi yalaba n'agamba haalo kakati weewalala njagala Busiro East ewali omusajja ayitibwa Busiro East Seggona ali confirmed bagimuwadde soko okadde mumpere kuloza Seggona ali confirmed bagimuwadde tiketi bagimuwadde ekiwesezza Seggona tiketi bano nga balaba obwakabaka bwa Buganda babadde babulumba entakera kati bwe bafulumyamu abantu ababiri ab'amaanyi ate nga baliko baminisita Mengo Buganda egenda kwongera okubakyawa musajja wange Magoola ow'ekitiibwa Magoola ali mu kuyiga basajja bano bubi nnyo lwaki abayiga ali mu kuyiga basajja bano bubi nnyo era mu biseera by'okugaba kaadi nagamba abakulu tebajja kubaamu bajja bagenze bweru wa ggwanga bajja kuba bafulumye ebweru w'eggwanga leero bali mu Amerika enkyo jja bawulira nti bali Russia kati bano abasajja babayinga time nti omuntu yenna gwe baateguula mu kadde kano emisimu azikubeko nga teziriiko otegedde nze Luswa nkulidde ku street ogambye otya omuntu akubako ssente wano leero ng'atudde wano n'azitwala toddamu munoonyeza ku street eno munoonyeze Kampala road kati bano bakyusizza street nene bwe munadduka mutya ekitebe weekiri kati Busiro basazeewo baddize Seggona so kuba nti bamwagala nnyo naye bazizaawo enkolagakuba nti bamwagala nnyo era bafunye amasimu ag'enjawulo mulimu ebifo ebimu mulimu slots ezimu ng'ababaka abamu babadde tebagenda kuddamu naye olw'okuba nti bafunye amasimu ag'enjawulo okuva mu bakulu ab'ebitiibwa ab'enjawulo nga bagamba eppeesa eryo mulyetaaga ate ekirala ekyaweesezza Seggona kaadi musango gwa Kibalama omusango gwa Kibalama nga ne guno gwaka kooti yavaayo n'envumbo ate Seggona yasooka okugubeeramu nga Lidi Council
ow'ekibiina ate nga ye yakola constitution. Okitegedde? Olunaku olwaleero gye bagamba nti kwe tutambulira bannankyukakyuka kwe batambulira ng'ate mu isi teriiyo bakyali kuyaba Kibalama. So basazeewo kati basazeewo nti akasajja kano bwe keegatta ne Kibalama ono kajja tusuuza biliyoni zaffe katukawe tikiti every quarter. Kati Walukagga asigalawa kaakati Walukagga wano Walukagga bamugamba dde ku bwaki ku bwa meeya Walukagga agaana Walukagga agaana akyawalidde naye ayagala bubaka bwa palamenti ayagala bubaka bwa palamenti. Ekisegedde Walukagga ayagala bubaka bwa palamenti. Kaakati ate omukulu Magoola yalemeddeko. Magoola kitegeeza alina ke yateekayo yateekayo akamu waliwo enkola egamba nti onyambise ekiniga bakyogera batya tekimanyi waliwo ekigamba bakyogera batya mwanyinaze yogera nnyo nga tolina wanyo omukamwa kitegeeza ki? Ekyo kijja kukola kinaye abakitegedde bakoze eki. Kati ono yamaze dde okubeera nti afuna abagenda afuna ttiimu. Okitegedde? Yamaze dde okulaba nti afuna ki? Talina obba ku distance kagira ne wano sound yaba omufuna bulungi. Yamaze okulaba nti afuna ttiimu egenda okulwanirira akasente ke. Kasente katateekayo mu mateeka n'akalwanirira atya kaliwa omuntu akubbidde mu byekifere omubanjiza mu byakifere awali amaanyi oteekawo maanyi. Kati era tolaba nti kubeera wano nti Oweekitiibwa Kyagulanyi olwaleero afubutuse mu mmotoka y'omwana n'amunogola eŋŋumi. Kati wano wetulaga wa street ate nga wazibu nnyo tegeeza tuli ku mateeka ga street yangolo wamanyi yayitawo tuli mu revolution. Kati bw'oba tasobola kwerwanako kati wano byakwerwanako. So Magoola asigadde mu kwerwanako. Sajja wati esegedde musajja abadde atambulira mu bubokisi buno bujiwagon bu Range Rover esegedde zivyeit ne kati kajiwagon ebbanga lyemaze nga simulaba mu kajiwagon ogamba yakateekawo abayina we yakateeka mu bamanerenda ne bamuwa amajja n'abaako waziteeka. Kati mu Mityana Woman MP ewali Joyce baagala ntwatwa Joyce baagala ntwatwa ye ali confirmed alina tikiti agirina. Bano bonna benjogera wano mpozi nga abasajja bafunye kafansonyi ne bagamba nti ebyaluwemba abijjawa tubikyuseemu akoze eki tubikyuseemu. Okitegedde tubikyuse naye nga ye Joyce baagala ali confirmed agirina. Mityana municipality Zaake Mugisha Mityana municipality ebyazaake bikyali bizibu. Zaake kyali kokosonima Zaake tiketi ya Zaake nekyali nzibu nnyo ekyali nzibu. Andi kakati nze gwobuuzizza wano wakyaliwo okusika omuguwa ku tikiti wakyaliwo okusika omuguwa gomanye abaagala gomanye ebikonge ebyagala ofulumya Zaake mu kibiina n'okumufulumya ebyobufuzi. Laba nono bwantu n'oli kyogamba Zaake akuba mu kibiina Zaake bamufulumya. Zaake akyagenda mu conference z'ebweru okyamulaba? Nade sikyamulaba nze Batigisani ndaba Nalukoola gwe bagenda naye. Kaakati abasajja abo baasoma ekisooka ne bategeera enkuba ey'oluseke weebeera. Zaake y'omu ku batootoloodi abayina be tumanyi nti famire eyimiridde. Bakubyezaako oluseke
paka naye lwagambye nti wanyowaawo nkooye kakati bagenda n'abaana abalina excitement abasobola osasula tiketi yaabwe z'amangu abasobola okukola kino hotel reservation abasobola okukola kino naye yazaake ebitundu by'okudda mu paalamenti alinako ebitundu 5 buli 100 ate ng'abafulumya zaake bakolera ddala n'owekitiibwa sipiika nga bali munda within NUP balwana okulaba nti zaake tali kati bwemuva nga mugamba sipiika ani Tamongo mubi naye ng'abakolagana naye munda bakibiina kyammwe bakibiina wano abakulu mu kibiina kakati wandiraba Mugisha oyo omunyarwanda wa Kabaka ng'ayingidde ekizimbe ekyo ng'ayingidde zaake posita yagifulumizza dde eriko fulaga ya NUP era ekifaananyi ekikye n'ekyakyagulanyi agamba ziddemu zivuga era zaake anti kakati nze neewuunya ate bwe bafulumya posita ate ne bateekako protest vote. It's a protestive joke. This is a protest joke. Kati luswa kubanga guno bagendera ddala mu muzannyo gwe bamanyi obulungi nti mwami Museveni yakoze atya yawangudde omuntu omu omubaka wa paalamenti yagamba nti omuntu alidda mu kalulu ajja kuba musiru celebrated fool of the 21st century omumanyi owe makalubita owekitiibwa Lutamaguzi naye kakati olwaleero agamba naye akaddamu kati who is fooling who? Olaba naye agamba tajja kudda mu Uganda naye akugamba mulekerawo okubeera bajokers. Kati luswa simanyi oba ani aloga bannayuganda tukyali ku listi yaffe. Yes. Busiro North wali musajja wange Semaganda ne musajja wange Nsubuga Po. Ye gundi alidda material wanga bwanika Busiro South wali Charles Matovu ndowooza ali eyo. Kakati wano ku kyamu gundi Nsubuga Po. Nsubuga Po tebagenda gimuddiza. Kati bo benyine basindika Semaganda bamugamba genda. Andi abantu bano temubategeera. Semaganda yasooka bwa meya naddako ne Wanunga yagamuzizaako olubaga ewakawalya. Kakati nga bw'omanyi Kawalya musajja mutiitiizi ate musajja abalenzi ki n'awa Semaganda emiliyoni 10 eza sente luswa njagala tubeere nga tuli ku facts. Kakati gwe nze njagala nkugambe ebigambo bino. Nze Luwembe ebbanga lyonna abantu bye bangoberedde siba na propaganda. Kawalya yakwata emiliyoni 10 naziwa Semaganda. Nakere enkya ku makya ne nkugamba Sserunkuuma John Bosco addayo ku bwaki kuba kansala wagenda okudda kuba meya Rusifiri era abakansala Rusifiri onfuna n'owakana si bwe kyabadde otegedde ne nkugamba nti emijiji emitwe egireesezza Mbali Bulasio Mukasa togimanyi. Buli mukulu mu NUP ayinamu abaana be abamukkiririzaamu kati nga bw'olaba Jeno Muhoozi n'abaana be Jeno Muhoozi ssaawa ya leero ayina batoopu mu magye abamukkiririzaamu atamukkiririzaamu alitayalinga n'amanya nti nebiba bitabuse bano basobola okubeera kusaidia. Lieutenant General Peter Leru he retired at 56. Kati 56 kyogamba omuntu abata kyakubanga olaba niyegina emirimu gya bulijjo olitayalinga ku myaka 65 yagenze bakatumba bonna baba bali kufuluma kubanga agaliwo galaga nti tawuliriza command balina kati omuwummuza kigedde olina okukkiriza n'ekiriwo. Semaganda kitegeeza avayo ne tikiti eyo. Semaganda Busiro South I mean Busiro North ya Semaganda Ronald yadde talina ground batwalayo mutwale eri ye wali Sadamani Makebe they are just jokers nabo those are jokers kati ng'onyumya abantu abali mu racing ogamba ebifaananyi bye nabirabye obeera otyeyo ng'okuba gavumenti n'ojja n'etakukwata nabo n'otagamba nti tekwata nze nabagamba abantu abasinga wano bakolera gavumenti ddala abasinga wano bali mu bitongole bya intelligence bakolera Ddamulira bamutwalira information Gino Ddamulira
Abantu yo why? Kati envumo omwana oyo gyavumyemu. Badde bamuyola. Abakulu badde bamuyola dda nga bamubuzaawo. Nesebo yerira butaala. Yerira butaala. Kati Busiro South. Busiro South ewedde, Busiro North ewedde. Busiro North ewedde, Semaganda gwetujuwadde. Busiro South. Busiro South. Wabaddewo incumbent. Wabaddewo incumbent y'Ensubuga. Ye Matovu. Kakati abantu bano. Chairman era C5 naye wazze. Anti abantu bano. Waliwo ate omulala gw'otalengere yavuganyako luli. Yaani oyo? Musajja ali awo munene yaani. So yaliko ne mu people panga tutandika. Mukyala? Musajja. Yavuganyako luli ku tikiti? Yavuganyako. Matya Lwanga wanika basobola butagimuwa? Bano nabo balina ensonyi. Nzisirabanga muntu atalina nsonyi nga wakitiibwa Kyagulanyi. Talina nsonyi naawe. Taswala. Abaana bavuma kabaka n'otaswala gamba nti mu bagundi muvuma kabaka olwabe n'ensonyi. Banegana mulemu kuba bajookazi nammwe. Ffe ttiimu ezituvuma tuzimanyi era batukubira ne kasimu ne bagamba wayi ononsonyiwa bufeeka akawunti gwange obumanyi naye eyabadde komandi n'ogamba no problem. Ekyagedde n'ogamba nti ki no problem tuli wamu. Olaba kumye n'omanya nti kati abaana bennyini be bakozesa otuvuma be baana be bamu be tulya nabo ekyemisana ku papaazi ku Serena ne bajja ne bandeetera information. Yewa kana oyina mu ssente wogenda ku Serena okulya ekyemisana se ate mpise wa bulijjo zembade manyi ogenda waberedde ne wali wa mama naka Luwemba siri mugagga Luwemba ndi yaddeko. Eshegede Luwemba ndiki ndi yaddeko. Serukenya wali yagifuna machi ndi Sabagabo aliwa Serukenya agirina lw'ensonga ti Serukenya ekyokukola akimanyi. Akimanya ekyokukola yakimanya ate computer tamuyina kati ekirala Serukenya akitegeera kyayina okukola naye buliza mu byambyulensi ebyo kwansa byaliko emirundi ng'ebyo zemuganda wange olunaku sovuga emirambo naye buliza kakati bwava gobadde okimanyi nti we bagula ekitebe awo wennyini ekitebe wekigulwa Serukenya yali buloka waawo ate bagamba musajja wange gundi Nyanzi. Serukenya akakazimbe kaali ka Serukenya. Akakazimbe okutudde ekitebe. Nkalaba. Akasookera ddala ku kaali ka restaurant ya Magola bangamye kuliko restaurant ya Magola. Magola ko yatadde restaurant. Nako restaurant era bafutu soje mmere bagijjaawo bali yabwerere kati batamu akadi babigenda kuddawo. Andi kakati ku mulundi guno kakati kankwene information. Eno information kanjiwa okutaasa ab'ebyokwerinda baginoonyerezeeko bagirabe. Waliwo ekikondo ekigendo okunyooka awo ku lunaku lwe bagaba kaadi listing emaze ofuluma ekitebe kigenda kunyooka n'obutebe bumenyebwe nga ki ati nze nkubuulira nga waliwo gwe bawadde kaadi gwe talina kutuwa anti kati nkugambye season eno gye tulimu zino wiiki ezisembayo bateguliramu ettooke bitegedde bakansala bambi abakyala abalugendeddemu abo mu biwojjolo tobala munaatusonyiwa abalabi baffe tugezaako okukweka nkola yaffe ey'Ekiganda kati bwe nkozesa ekiwojjolo abakitegedde bakitegedde kitegedde kabena nga waliwo information endala ezze nti nga bwe nagamba information ziyiikira kumukumu kati ozze ku simu tukyali ku lisiti yaffe ssebo enda mukatono information nabadde ampa information yinezze Serukenya musajja wange yangamba avuga emirambo 10 olunaku lulamba ono abadde ampa information wano nangamba kyawedde dda ki kyawedde dda kiki Chairman Nyanzi kaja agina oyo ali confirm uno yava okuŋŋamba wuno oyinza okuba omumanyi tomwogera linnya kigatto wange oyo aliwa ono kati oyo yajjawo information oyo andi
Kandi kakati mwe kibale bannayuganda ekibale mmyo okujjako Museveni kiri eki munyuma information. Nosanga Museveni kimuwangaziza emyaka aga tanyuma information. Oli ne bwaba mulalu atya kastamu wa information emugattako kati nagambye messages owulira zikontana wano nze simu yange teggwako data saawa 4 asavali mmere ebula afazali mbula ekyemisana nenga data kwali pozi machi ndiye isti yenye kondooza ali confirmed nyeka ali confirmed msajja wange ono ali akola ku NBS yani nyeko tafu B n'abalala kati Mr Moshi tafu B ye kati addeyo ku mulimu tafu B ali mu kwogezeganya na Kini Kalisa dokita addeyo ku mulimu ate kifo kye bakitekamu omuntu omulala ali wagundi waliwo awo gwe bajja ku Galaxy gundi bali mu tafu B bali mu kumuyiza program ndala eri awo ya Luzungu manya ayogera nnyo Luzungu adda akole bali mu kujibirudinga bamufunira ba producer abenjawulo adde yakole n'ekyo njagala ku Kini Kalisa bambi alimu omutima guli awo gw'obuntu bana balala bagwa mu kamifuke nali mu yabakomyawo aliwa ba Victoria bali mu kutekayo kusaba era yabagambye sibayinaako buzibu baana bange bami nalaboneka gwanjala yangagamba nti bamukubaka nze politics nabere nga talina kiddako oyagala okumanya omutima Kini Kalisa gwayina Kini Kalisa dokita ow'ekitiibwa yagamba Zambali mutabani ogenza obadde okola bulungi waliwo kyembadde sikuwa tukwongeremu ku musaala tinedda angene mpereza abantu kakati Zambali bwe yategedde nti kadi agirina n'amusabayo ku bipande mukama we mpaayo ku bipande ow'ekitiibwa Kini Kalisa n'akwata miliyoni yagamuwadde ayina omutima omugabi miliyoni 2 yaziwadde Zambali miliyoni 2 akube bipande namugamba genda okole ekigenda okuba ebipande okole ki naye ate okuwangula kwa njawulo nansa nze n'okusirika kwa yenserekani wakayima nako kuntiisa nagamba nsereko okusirika bwatyo nako kuntiisa waliwo plan kubanga ate yali abyeko akalulu ako yali akabyeko ate incumbent kati Zambali alina okuba omukalabakalaba Zambali alina okuba omukalabakalaba era nagambye Zambali ne mugamba Zambali akalulu kaba kalulu ate gundi ogimanyi bulungi nti katiketi abasajja bagikuwadde bagimuwadde sooka ove mu malala gundi hali ogyejje ku kawunda gijjeeko tavuga namulaba ka Mark X ye ka Mark X kapulimo alikuwa ali yakati Zambali avuga kawundo BF sisi 25 sisi 12 asoka agireke etegedde sisi 25 namugamba Zambali teri atamanyi nti Zambali oli wakabi etegedde obwakabi bosooka obuze ebbali genda ofune paso Zambali afune kafiruda funa sisi 12 funa paso kuba kati wano wetulaga wazibu Zambali olina okufuna ttiimu ey'amaanyi omanyi ffe ngafe abaali baleeseko abakulembeze tumanyi what it takes omuntu okunganya DR4 omwezo Zambali wetaaga ttiimu era nja kusaba onkubire ku ssimu nzije ntendeke ttiimu y'engeri gye bagenda okunganya mu DR4 wakati obuzibu ne Kawesa agenda kujja independent Kawesa alina eggaali muganda wange Kawesa alina eggaali ate alina amagombolola gafuga ye ng'omuntu nga gamuli mu ngalo kakali andi kati balodi kansala ge bakaba ge bakumba andi kati wane kawempe walabayo lodi kansala eyakyamuukirira yafuna excitement aliwa yenna lodi kansala abo bali mu fundraising nafuna excitement mafu ebipande mbirabya obuzi wambaawo obwayisaawo mafu ddayo mu mbaawozo miliyoni 2 zakusaze bwoba waziwayo nga za kaasi bwoba badde toziwangayo kite yandibanga alimu lodi kansala awaddako bamuyita Mukiibi bagenda ojjowa Kawempe South yagirina foot soldier yone yakaba Mukiibi abadde akola mu ofisi ya Secretary General ye yakaba asiyo Mukiibi kakati omulala Shamimu Nambasa
Shamimu Nambasa onali yeri confirm ayagala bwa Lord May gundi eno kwe wa Lord May bayagala wano ekawembe Shamimu wano bajimuwadde olw'ensonga nti muyivu status ye yaliko guild president mukyala doctor ate kirala nabo bafunye ku nsonyi ne bagamba nti why kiwojjolo ky'omwana ono tumuwe kaadi bakikubye naye nakyo bakikuba tumuwe kaadi nankalabanga akaana akato awo nvuddewo siwaawo nawe singa obeera Sandi nsobola nawe ddala information nti siri mugundi buli omu alina kati nze bampulira batya nti ndisikasinga kiwojjolo nkugambye enkomyawo kubanga bafunye ensonyi bafunye ensonyi tewali watali kiwojjolo abula kiriwo era olita kikulimba bakansala Kawempe North Semugoma Mudani ono gwe bajja wano mu Kampala Central yesimba lulene kwa meya nga alina kaadi era ne wana agenda kugwa nga alina kaadi nego yali luli yali mugezi nnyo mulayirira Semugoma okuyingira bukanso nga alina kaadi wano ekyo nkikulayirira bannakawempe kuba abaatwala emiruka ena abaatwala Kyebando Kikaaya Bwayise wanu ne Bwayise tu ne Kanyanya abantu baawo bonna bwe balabye ebifaananyi bagamba lina ejjogo tetulirabanga ate bw'ojjoga ensana totuula mu ntuule kituufu otegedde totuula mu ntuule ono yagenda okugwa wano ne kaadi ndowooza bwagwa jasi atambule butambuzi agende akole bizinesi endala ndi mukola gundi njagala abagudde bonna tubasomese babeeko project mwe benyigira basobole okufuna ku sente era abakulu mu gavumenti mumpe munteeke mu sente nsomese abantu engeri gye balina olundamu enkoko kituufu abantu balunde kituufu nsobodde okusustaininga nsobodde okubawo ebbanga lino lyonna lwankoko abamu bampita kireerese akola mulimu ki genda ofuna omulimu gwa ku internet ate alina sente asobola owoomye leero empunya sika bulijjo ewalala muganda wange Magala Umaru Magala ye wano yagudde nayo era naye agenda gwa nayo abasiraamu banyiivu babajoze nnyo abasiraamu banyiivu bamunyiigira atunze nnyo atagala nnyo alimba nnyo naye atagala nnyo swaga giriya mu siraamu omuntu takola atyo olina okuyimirira ku nsonga n'otagala noddeeri senga yali mukyala singa bakamuzalamu abaana abasajja bangi songa banyi nti kati saa zino ekiwojjolo kiba kikaddiye nga mukyala kiba kikulu nnyo kiba kigudde kuba kugwa ddalu kaakati wano omukansala omukyala omulala Esther Kyazike simumanyi agirina waawa Kawempe North agenda okiikirira Kawempe North ku lukiiko lwa KCCA wano wabadde watuulawo gundi ono ani Nusufa Nakato ono avuma ennyo basa ogimujjako Nusufa Nakato baagimuggyeko mukwano gwa wayiswa abaagimuggyeko manye kyagisizaako Nusufa Nakato kuvuma abakulembeze talina gwatavumye yagamba Kayemba Solo mbu yalya n'agamba Irudamani mbu yalya n'agamba nyono Jeffrey Lutaya mbu yalya n'agamba gundi asiiba abavume enkyana ggulu kati Nusufa Nakato atayinaamu yadde elements za bukulembeze wano ku Nusufa Nakato wano baakubye peesa ettuufu ye abadde agenda ggwa nayo okitegedde wano ku bwaludi kansala wano mu Kawempe South tugambye gundi emiliyoni 2 bwaba teyaziwaayo pacho agundi ani mafumafu azisubulemu embaawo pacho agwawa pacho ayagala kukiikirira wano lungujja simanya wano side muno mu Lubaga naye ayagala genda wano kugombolola pacho tajirina walala njagala nkukomye wano leero olw'obudde buntu anyina omusajja gwenjagala osinkanaawo ate ayagala kudduka nenjala tukomewo ne list ejjudde kati eno list okisingira ddala kati eno list nsingidde kuddala kuwa ba Kampala wa kati eno yeeriwo for now eyo gye basobodde okusomola wali eri gye balese ku mmeeza neŋŋamba nze ani agifuna luso tugenda kukoma wano leero bwe tukoma wano simanyi bona omusajja agenda kusigaza ye
fe tugenda kuwambukako wali eri tugendako wakabulete embeera yatabuse dda tulabe n'embeera nayo ziri zitya ne ku need nayo kitabuse kitabuse kakati bali kye bakoze bakutte empapula z'obwa president electoral commission bazijjayo kati ye wagenda okujja nga jayo za independent kati ate ye kyafa kwesimba ku bwa president kati bamunyize pensa lyatanaba kabuleta totawaana muganda nkabuleta jangu independent bamulese mu studio lero tugendo jeza independent ka muganda nkabuleta yagamba ajja kujja kuba president wa independent yobachi nja kukyalirako nze nga president wa independent tunywe mu kachai ate akanywera wali ku kigo Serena yekigo nja mukyalirako no problem simanyi oba onasobola bbeeyi yawe nze nange situdde muganda wange ng'oli mu nsawo yange kale wona abadde osinzira olwaleero ne rusa ekirala ngenda kukomawo n'olutalo lwa gundi lwani wiiki ejja ndowooza nga lwakuto ngenda kukomawo n'olutalo lw'owekitiibwa Lubongoya ne ba foot soldier abadde baagala okwesimbawo omanye ekyabadde awo kati Lubongoya yabalemesa owekitiibwa Lubongoya yagenze tali mu ssaati bafuutu soja ku mulundi guno bafuutu soja baba beegagamudde ne wamma bw'ojogenze nakati ako temusobola gafuna nabulabyeko buhintsawo naye nga sikakasa tali mu ssaati bataasizza mutaase kireza yabajjako ebifo bafuutu soja bagamba owekitiibwa Lubongoya abalijuze nnyo yagenze tali mu ssaati abalabi bafa abalungi wai basakati kibaba kola basubscribing olutalo tujje nalwo tujja komawo lwakutaano wiki eno lwakutaano ba lwakuna tetusalulwisa nnyo lwakutaano nja kujja ne information yonna ngibawe omanyi olutalo luli awo tinka kirebaga tukomye wano leero tutandikira awo akuume